Mdamo tugamba nti education is the key to success. Wano tebikola, wano Uganda connection is the key to success. KENZO wuyo kati alina connection mpitirivu esaawa eno engineer. Kati abazungu be bamwebuuzaako bamubuuza nti engineer wano tukoze tutya ssebo, n'abagamba amuterezemukko wano kati ni okusinziira kino kyekyetaagisa. Kakati kirekawo omwana alina papers ze ng'ali eyasoma talina connection. Uganda ebifaananyi ebyo ndowooza mubirabye nenjogera omwana mulenzi oyo mugiwulidde ate si yeye yekka buli omu yabadde akomplaininga ku kintu ekyo bakyogeddeko naye Canary mugume avuddeyo n'alambulula ensonga eyo n'agamba nti ndabye ebifaananyi bya mwana mulenzi KENZO nga bitambula nga bali ku site ayina fayiro yabadde agenze ne mukyalo n'agamba nti ffenna tulina right okugendayo si kyabalondemu si kyansonga KENZO yasoma oba teyasoma naye oyina right so long as oba ofunye access n'ogenda olambule emirimu y'Abannayuganda etambula etya so nti muleke okuritisayizinga lwakuba KENZO teyasoma ate alina right nti bainvestinze minisita mukyala we nga naye KENZO omwami we alina okugenderako so kimukakatako okuba nga basupervisinga naye n'alabako ku mirimu egyabadde gikolebwa. Bwavuddeyo n'amudifendi yeyo nga olaba tuyiteeyo gye nkulaze bye bigambo bya Canary mugume ate nga tweyongeddeyo munnange Bo Zari the boss lady ne Bawe Shakib bali luno lave bamenya wadde otuse wagenze Mwenanga mwagenzi mufadde statement sanja omuyanga tuli mu kwa panikinze buli mya panikinze tufuga bubi nnyo bwebuzi natali tumaifo nogenda tukuba fenna cheka mwawadde bintu twaluddeyo bubi ate nengamba omusajja samugambe gye tulaga nti tugenda kudina tegera katwakubye essimu ne tupanikinga ono nayogera kyo nayogera kiri twakulabye ne tugaa kati tufudde atuuse ate wakivudde kwansitambudde muti nakivuddeko nena bebi sirika nakulesa okubeeraga nengoya ofuga baaba nekisa okisobola ngezaako sifuga naye ngezaako kuli mwangu siri mwangu naawe nno ng'ofuga toli mwangu bakulabira ano mu busirise ofuga nakkakkana kati wakakkana nagonda wagulamu akatenteni naye ngeera toli keeki kulya toli matooke ate mwegatta ne Sofiya omusaza g'ekigambo ulasala iwanange naye nga watufuze bane twapanikiza tugenda mugamba ki buli omu nedda nebuulirira obwendaga nga nyeze nnyo sikyanywa mwenge ekimanyi tunywa naye engeri gyobadde wayisaamu nabadde crazy mutunuulira nenekkakkanya nze kanzekka nemuvaako ngamba kansiri wonno bakugambira nti abaagalana babiri we bali tosaayo kikyo omugamba ogwatokomoka wano ng'abantu bagamba tuli ku saidi ya boy child munnange ekyaddira bali kuddiŋŋana ate awo omugambo ne gukola ki ng'abantu balina okuswikingamu so omukwano gwe guli awo ogutambula nga tweyongerayo munnange ensonga za Hajati ne Haji essaawa ya kakati ebadde Hajati ne tatanisha nga bagasimbaganye mu ofiisi ya Baramu Barugala naye kata Fulfigure bekwate mu bulago ne bamuyita Senga Kitone oba Mama Kitone sibitegeera bulungi era kati gumbulire sente z'omubanja omubanja zaki omubanja milioni 15 sente zava mu banka nali maze emyaka 10 nga dawukanye n'omwami oyo omwami oyo yafiirwa omukazi gwe yawasa
najja nangamba sente zonna nakuleete mu ddwaliro mukazi wange mbadde nakulekera abaana ebbanga lyonna nga sibalabika nga siri mu mbeera after 10 years najja nangamba njagala tutunde amaka gali agemaki nkuweko kyena y'abaana naye tewali kyapa ate ne muzeeyi yatuguza naye ekyapa kye kyabula tulina okusooka okukola special title tukijjeyo ekyamuzeeyi then tulyoke tusaleko ekyange then tufune omuguzi akola ki agula nange nkuweko kyena y'abaana bo nali sirina ssente naye we nawulira nti ayagala kumpa sheeya y'abaana bange ebbanga lyonna exactly era nazeewola mu bbanga Onale babala mwachi batwafu lwaki ate baka babituwadde lwaki babituwadde nga tebafuna ssente ntakubuuzeeko esebo omukyala agamba nti yakola ekyapa kituufu si kituufu n'akamu era mpita omukadde waali mulamu bulungi ne chairman nagenda nga ntambula yonna newe nagulira ettaka lyange eryo omwami oyo baali bamubanja mu insurance nga bamubanja ssente nagendayo nensasulayo ssente nanguza ettaka eryo okuva lwe nabeerawo sibeerangako na kirowoozo kyonna kitunda ttaka lyange wadde awantu wonna ekyokubiri we nategedde kati ebyapa yabijjawa webale nnyo kati ebyapa ebyo mu kubifuna wali wasigaddeyo obusente obutonotono bwe tulina okuwa yali $1,000,000 ne tugenda ewa minisita bali bamuyitaani erinnya eryo ebiseera ebyo namba sente ezo nenzimuddiza oyo naŋŋamba Haji kati tugende ewa mwami Kawalya oyo ampe sente ez'obuyambi bw'abaana bwe twagende mwami Kawalya n'atazimuwa ninvaayo neŋŋenda nze netambulira ng'ebyapa birina oyo lindako Kakana lyo siddagala lyetutunda linda ebyogero akajjamu amaalo tintikola tinti aloga moto zesaze kuyomba tuli ku nsonga z'abaana ate nga bwenganya tugenda bufuna namuwa ebyapa ebyo nga tugenda wa mwami Kawalya kwewola esemezaakola wefuula amanyi kuna lebo saze wano kumpuma nsaba omukyalo nandeke yagala okwerabisa nfunako namuwa ebyapa ebyo nga tugenda wa mwami Kawalya kutuwola ssente bwe tugenda omwami Kawalya okutuwola ssente ez'abaana n'atazimpaawo nze nenkwate kubo nenvawo neŋŋenda n'oyo n'agenda kati naddayo oluvannyuma ye ng'omuntu mwami Kawalya ne amuwola $6,000,000 lwaki ebyapa wabimulekera ate nga byali otyo kati ye nali manyi muntu mulamu yanga nali ndina yali yanoba mama w'abaana nga mama w'abaana bange najja namubakira omuzeeyi yabikubako teyabinzibako bubbi teyabikubako bubbi naye nabimuwa kati okumalabiza n'agaana okubireeta n'okumbulira gye biri nti biri wa mwami Kawalya olunaku lweggulo bwe bamuyise ekiwiri nze okubimuwa nanga bonobeera n'omuntu nga mubadde mukolagana nga mama w'abaana bange ne mukwasa ebyapa ebyo nemusabira emyaka okuva 2018 musaba ebyapa ebyo tabimpa ng'ate tambulira wajje biri jo bwe yagenze ekibuye nga amaze okumuwawaabira jo bwe yagenze ekibuye nga amaze okumuwawaabira n'agamba ebyapa ebyo biri wa mwami Kawalya nenkwata ekkubo neŋŋende wa mwami Kawalya kubanga mukozi munnange tukola naye naŋŋamba mukyala we yanona wano sente za school fees z'abaana $6,000,000 nenzimuwa essimu ya Kawalya eri 0772 450 76 38 ya balese kiro mu nkukutu nga sente tebazisaki mwami Kawalya gye bali ndi wano oli ku ssimu era ndiwo n'omwami Haji ne mukyala we bano ab'ebyapa ebyapa ebyo omukyala yabikuwa mwaka ki nze bapita minisita Barugahara nze balamu
Oyo tatanisha nga bagasimbaganye mu maaso ga Balamu Balugahala wamu ne mukyala we oba yali mukyala we ate ye Love Mercy akyewe nga tukyali ku nsonga za Aji ne Nisha ne Hajati mukwano tuba tuli awo ng'ono mukazi munange owa Tinti ng'avaayo ng'atukakasa nga we bayina essuuka Aji gye yakozesezaako omwana bane guys gwe mukazi gwe Lucy Kalibala yasooka mu kino ekintu naye olaba yakyesamba naawe oyinza okutuuka ate nekikulya totulowoozesa nti totegeera totulowoozesa nti abakazi abakadde temukyalina bwongo ku mutwe ongamba otya nti omwana gwe baakwata ne basooka ngu ne bamuleepinga ogwasooka ne bamuleepinga ogwokubiri n'abeera ng'atereka essuuka y'emu gye baali bamuleepingirako ne baleepinga omwana nga tumanyi leepo omuntu okulwanyisa okujjako embuzi olaba bakukwata gwe wekka omusajja nakwekatikako ng'obadde tolina mazzi toli mu feeling emuwa n'olumwa wansi n'owulira nga toyagala na kuyisaayo mazzi ate gwe bakutte n'osobola okufuna essuuka ya taatawo gye yakuzinirangako n'ogitereka ate mutujjako obunafu n'obusiru mutujjako obusiru kubanga temukyategeera ebikazi ebikadde bw'abanga oyogera mu bantu ng'oyagala kakasa abantu n'okubawa ekyo kye balina okuwulira toleeta nosensi wakati w'abantu nti baafuna obudde obukwata essuuka ne bagitereka eriko sipamu za Aji mwe bantu mwe muleke confusinga abantu dembo balaba bantu bangi abali ku saidi ya Hajati naye ne bamala ne bavaayo nga balaba tebikwatagana okiwulidde the first omwana nga bakamukozesa kye walina okukola walina kutuuka ng'otwala omwana mu ddwaliro ne bamuggyako aga amazzi DNA naye omwana teyakugamba yakisirikirira gwe n'ovaayo n'otugamba nti olunaku olw'omukaaga lwe baamukwata bali bagenda kumuddamu olw'essande ng'amusuubiza okudda era omwana yafuna bufumu kyobwo emirundi gye bazenga bamukwata asula kusuuka emu gye yatuuka okutereka ng'abeera gy'aliddako taata we kitegeeza yali yakafuula kamanyiiro n'anyumirwa gwe mukazi gwe naawe totulowoozesa kubanga mu butuufu totegeera tujjeko obusiru olaba Lucy Kalibala ekintu yakirimu naye mu butuufu atuusa ekiseera n'akyesamba ng'alabira ddala waliwo ebitagatta okiyimiriddemu mukiyimiriramu kyoffe tetwagala mumanya naye ate okiyimiriramo oyagala okulwanagana mu musango guno kulwanaganamu ne Fulfigure ffe tuli ku nsonga omwana afune obwenkanya Aji afune obwenkanya waba teyalya gw'oli wano oli wakati olw'okuba nti Fulfigure ali sayidi eno temukwatagana ng'odda sayidi eri obeere nga ate otuleetera nonsense stupid bogolas genga tuvuddeko eyo mulowooza liripazo takikoze bannaye twadde tumanyi byakusaaga naye saawa eno wetwogerera tuwulira mbu omuwala eyamukolako makeup mbu amututte ku poliisi era kati saawa eno wetwogerera Bwino yeekubidde enduulu mwana bankubidde essimu bazadde b'omuwala eyakola makeup ku vidiyo ya Kibaluma nti munnamasaka liripazo okutta omwana n'ekibokisi kye ekya makeup okikutte liripazo twakkaanya omwana wa Bendi mute bino ebintu byonna bayire nabadde ndowooza osaaga naye ati kati omwana wa Bendi omukutte omututte ku poliisi ogenda twogezaako abantu bagenda tuvuma nze mbadde nkusaba munnamasaka sonyiwa omwana wa Bendi bye yakuba gwe yabimusaba abikube okitegeera gwe yamusaba abikube kati omwana wa Bendi omukutte omutudde ku poliisi bawambye box ye ya makeup alyewa omwana wa Bendi alyewa liripazo sonyiwa tugenda kuwa sente zo kalife nga aba boys dometo naye tugenda tuswaza baleka bagambe mbutuli bakopi simanya tutulemesa galu child simanya biki totwogeza ko boys dometo liripazo omwana wa Bendi mumute to omwana wa Bendi to omwana wa Bendi Bishegera bazale bomwala bweda bali mukunkubira simu bakube simu yo tokwata Bishegera osibisizo omwana wa Bendi to omwana wa Bendi munnamasaka tugenda kuwa sente zo ate ye Muzeyi Magala avuddeyo ku nsonga ya Haji ne Hajati kubanga abantu boogedde nnyo nti ekikazi simanyi kyaloga omusajja tasaategeera omukazi yamutegeerera ebigambo bingi ebyogeddwa naye Muzeyi Magala nga w'omumanyi
ye agambye nti omukyala waakuloga aba akuloga nti omwagale mbu kiba tekirinaamu buzibu solongazi waba takuloze nga kumalako emirembe oba oliyawo n'akufuula ekyuntuntu. Kirungi ky'abakazi otuloga batuloga kubaagala. Bakuloga kutta. Kati nze omuntu okunjawuka mwagale ne bwe alirunganga mulaba era bwe ndinywa ne mugamba eryo linaamala. Nze kundoga nga mmanyi lyompa sibutwa kufa ne mmanya ndi lyannunga lyakumwagala ne bwe ndaba nga atadde mutono mugayongeramu. Naye okibayisa enoogera pulukamu. Batuloze ffe boolaba alaba likengera n'akwongerako eddala. Ebikutwalako bbanga kyokendeera. Anti alaba kumwantala nti walabye gundi n'ayongeramu. Ngobadde olaba amaaso ne gaziba ng'olabanga atadde omuti. Naye nga ddala otandika okulaba oyeyeka bikola. Bakuloga mukazi batuloga. Kati nze nendeete ddala lye bakandogesa nga mbadde nina bwe ndisengejja akakazimbe katono. Emyaka 27 Jonna ekikwewuunyisa ng'olina awaka akulogoga n'ofuna abalala ng'ofunye ebweru akuloga ove ku g'olina kaakati n'obeera ng'oli awo ozunga buzunzo n'akuloga kino n'akuloga kiri kaakati era gwe boolitegeera nti tolina mugaso eri bakyala bo bagane kukuloga oba tolina mugaso ate bakulogera ki? Naye ffe abasajja abalina omugaso batuloga muganda wange n'olya n'ebinyeebwa nga tebikyawunya kabowo ka binyeebwa kabunya ddagala omanyi bagisa mu nkoko naye nga lwonna mufaaki bambi tubaagale baba baasiibula ewaabwe ate naabwe gwe bajjirira ate bakulaba omantaala oludde nodde eri nze mbawagira batuufu batuloge kasita takuloga kukutta nakusuula ddalu naye ng'akuloga kumwagala banaye okwagalwa kulungi ye aba akwagala naye gwalaba ogenda kati kankubuulire mu nsi ng'oggyeko kookolo obwavu sirimu omukwano guluma ovanga ku kintu ekikuluma ng'akivumula ate yakukyayi kuba olumbe bwe lukuma omusujja n'omanya nti onoonya kwiniini noga nti onoomira fansida naye omukwano gukuluma waali waliwo buno babuyita bukwiniini obwana akasero babufuma mu kikopo bufumba obusero obwo nonya ekikopo kimu awo era ffe tumuyita kwiniini naye omukwano gukuluma naye ng'alina oguvumula ye yagenze omukwano gukuluma n'okogga ng'owulira ng'olaba sikuwulira sikulaba ng'owulira owuliranga n'empala evuddemu n'ogikwatako gwakuluma naye gukuluma gutya ng'obadde mu bufuba 27 oba bwennyini mwegunnumira nga tuvuddeko eyo munnange bakuleetedde oba bakulojeza oba bakubuulira ebizibu ebiri mu ddwaliro ekiruddu. Bw'oba obadde okyalowooza nti gwe weka munakuwavu abantu balina ennaku teri kinyuma nga kubanga olina omuntu wo ng'afunye obuzibu oba mwana oba wa Luganda n'otuuka omukwata omudduse mu ddwaliro naddala erya gavumenti kubanga oli munnansi ow'omusolo era kikuvunaanyizibwa kuba kikakateko gavumenti okuwa obuweereza omulwadde wo n'omutuusa mu ddwaliro nga waliwo amwaniriza goyinza okuyita intaani kyokka nga n'omusawo alina omukolako waali mu budde obwo nga n'eddagala n'ebikozesebwa weebiri mu budde obwo eryo essanyu liba lya muggundu nnyo naye abaffe njagala owulirize muzeeyo ono. I entered there twice. I found only the trainees who are in ICU. Doctors are not there. Ask where is the doctor? He says he has not come or is out. And they call it ICU. I don't know the meaning of ICU, or they should change it to be a trainee center or what, I don't know. Because I could be happy when I see a doctor standing, attending to my daughter. The day has come. Death is for everyone.
But you will be happy if you see someone really attending to your person. He's trying till it fails. Then you will be happy. It is really painful for such Ugandans, young Ugandans, dying just because we don't have facilities of rushing them to the hospital. You can get a vehicle, but first of all, the jam is there waiting for you. Second thing, even the road is really not favorable. You reach in the hospital, the same thing. So yes, otuusizza omwana ku ddwaliro. Titufuddeeko ndeeta gy'omuleeseemu naye ey'akazigizigi, wabula atuuse ku ddwaliro. Naye aje omuwulidde akugambye ICU ng'efaanana nga ettendekero ly'abasawo, nga tewali musawo alina kukola ku mwana, wabula nga waliwo abayiga obuyizi, kyokka nga n'ebikozesebwa tewali. Naye ng'ali mu kiyitibwa intensive care unit ICU. Tavudde okwo n'akugamba asaasaanyizza almost 3 million. In Churudu, you will be there. They will say, go and buy medicine. Like I bought medicine. The receipt is here. I bought medicine. I spent over 2 million to 3 million in my daughter buying medicine. And that are that really helping? They are not helping us. And there they write that medicine are free. But I kujukizeeko nti waliwo yajja ng'azunga n'eggomesi n'ebikooyi ng'aleese kakadde era ng'alina n'abamawulire abamuwerekeddeko, n'ayingira ne ICU ng'ali ku balwadde abali ku kitanda abagabira kakadde mu kamera kabayambeko okujjanjabwa. Naye nga n'omusawa akola ku balwadde abo yakutegeezezza nti ICU yalimu ebitanda 3, ebitanda 8 baleeta bireete, wakyaliwo n'abali wabweru abalinzi oyingira ICU, n'ebikozesebwa tewaali. Naye muzeeyi akugambye eddagala sofa for 2 days spending 3 million, naye ng'eddwaliro bateekawo free medicine, free medical services. 3 million. Minisita wa gavumenti azze na kakadde. Bwe bitaba bya bufuzi olowooza ki akakadde kayambe ky'omulwadde? Kale nno tuganya akadde okamuwadde eddagala ddyomu eriri, naye eddagala temuli, olina ddigula mu famasi ezaabwe ezeetoolodde eddwaliro lya gavumenti. Eyo nno Uganda gye tubagamba abantu they are not after money, abantu they are after services. Iyo njega ya mu kigwogwa gye twogerako neteebereza singa waliwo ambulance nina bana balwadde babaleetera ku mapiki, babaleetera ku zipatro, so si ambulance. Naye nga nawe bagenda okubajjanjabira omusawo taliiwo, wabazze ebikozesebwa tewali, ate n'eddagala ogenda ddigula wabweru okukkakana nga tewali bulamu butaasiddwa. Naye no gavumenti ki erirwedde okuleeta akakadde n'okuliyirira abafudde, naye nga tesobola kutangira abo, tesobola kutangira abantu kufa na kubawonya. Oli ku NCK TV nkugamba kimuntu obanga tuna subscribinga kekadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde nkomawo nabyo tovaawo.